ne sente ne zifika nawo ntunda ekizimbe eki nengenda mu ddwaliro ng'osinikira kama nyombo naze wano kusonda sente ne bandika menti twagala obukadde 2 ebyo jjajja Jumba byekwatira n'abingamba mukyala wagenda mu ddwaliro temuddayo kunsinikirako manyi agaga balimu ebituli ge bazibikira nesimanyi ne sementi temuddayo kunjinikirako binnyo ndi mulwadde nze manyikiddwa nze ne bwenkya ku makyanga nfudde kyekintu kye nayogera ne ngamba abewaffe temugamba nga mwami wange nti munange yantuze oba yankoze ekyamu oba yampadde obutwa nedda nze ndi mulwadde nze nsula nfa eyo embula bwoyo yabulwako obwoyo okugitwala ku ttale bapanga ne bampa obutwa nalabibwako gataliiko nfufu bulungi nnyo nga mpeereddwa obutwa temuddeyo kunsinikirako binnyo oba ebyokwogerako ku tikiti okwo bibaweddeko nze am a rich woman ndi mugagga naye atali mugagga wa sente zino empapula eziri awo empitirivu nze abaana bange nabajje mu ggwanga naye bagenze mu kizimbe kyange ekyange e Bulaaya wano nkugambye ensinga abantu miliyoni 3 olaba aba gavumenti kenavutikibbawa nkeyavuddeyo n'aga nti ndi mulwadde ate bali mu kutetenkanya ate ku bansi ate nga nange nandyagadde gavumenti gye bentwala mu ddwali ku sente ze nagiteekamu nze temuddayo kunsinikirako binnyo ndi mulwadde tunuulira olugoye bwe nyambadde lwa bukadde 3 n'ekitundu sikunyumyamu va ku bali abazitwala China ne bazicupula ne balubaleetera ku mitwalo 2 luno olwange lwa miliyoni 3 n'ekitundu onesimbako ompita bali abakeera okweraga n'amamotoka ku gundi ku tikitoko naye nga kaadi ziri mbayindi emotoka emwe ya mwami wange ya buyonjo mpenkoni efaanana ne ya Museveni yoka emala okuntwala mu ddwaliro eji va ku bana abeeragira mu mamotoka omwami wange teyeeraga ffe twalemu ate tukyeraga obuvubuka bwatuvaamu omuntu bw'okaddiwa amalalo lw'erutalo lwa Full-Figure ne Sengakula Nama. Ebyo ebigambo ebyo byonna Sengakula Nama abadde ayanukula Full-Figure. Ndowooza muze mubigoberera era muze mubiraba nga bibadde bitambula. Oli yayogerera ono byonna byakonyeeko ng'amuddamu oba ng'ayogerako abadde addamu ono bye yamulangira. So mpola we tuli essaawa ya kakate byonna nga bigenda mu maaso nnaku olwaleero campaign muzirabye naye nga ekintu ekisinze okuba nga kikwata abantu mu babiro ye First Lady Baby Kyagulanyi Itungo bw'avuddeyo n'afukamira mu maaso g'abantu okwebaza omwami we nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kalisa aliteso era abateeso be bamukuuma omulala ye Kalibata tata wange ye Kagazi ewaffe Empungamo ewaffe twogera ennimi nnyingi twogera Olunyankole Olukiga Olutooro Olunyarwanda n'Oluganda naluyiga mumpitirize ntembyeyo okwebaza nebaza omwami wange anziteko galulindo olaba amaaso gange nkwebaza obugumiikiriza nkwebaza obutafiiririra nkwebaze okuba resilient mwami wange ogumye weebalire ddala nkwebazanga mulonzi wo tonswazizza akalulu okanoonyezza nkakasanze n'abalala wano tugenda kulonda nga 15. Era mbeeraza pulezidenti wange ono 2016 yafulumya oluyimba lwe bayita Ddembe bwe munagenda ku YouTube mujja tulaba olwo oluyimba Ddembe yakwata fulaga olwo oluyimba lwe nasooka okulaba omwami wange ng'asosowaza fulaga pulezidenti waffe era bwonna ogenda ku YouTube ojja kulaba nga mwalimu fulags eziwera bwe twatandikawo people power mwami Kyagulanyi yakulembeza fulaga era bw'oba
wetegereza obulungi ojja kulaba nga ku press conferences zonna fulaga ziyimirira mu layini. Wette Kaddondo abaaliwo ebiseera ebyo nedda muzikirizaako nkagaane obudde tebutumala DJ manyeno people power nayo Nomukade agende mudende Uganda etunyumire okulonda kubeere kwa dende n'entebe tugende mudende namukade agende mudende nsebuwa mama naye President waffe sitookompya President waffe sitookompya mbaddeyo mabega before interrupted me mu luyimba ddembe yakozesa fulaga bwe yasimbawo ekyadondo abajjukira posita ye yali mu fulaga ya Uganda. People power bwe yatandikibwawo ogenda okwetegereza nga flag ya Uganda ebeerawo ku press conference zonna era flag zisimba live. Naye njagala okumwebaza okusobola okumanya timing entuufu ey'okuyingizaamu bannayuganda n'abayigiriza obulungi obuli mu flag eno. Teri kaseera katuufu kasinga kaseera k'okulonda. Fenna tuli omu wansi ya flag eno. Tetufaayo oba oli wa ddiini ki, oba oli wa ggwanga ki, kasita oba munnayuganda eno flag fenna etugatta. Webale nnyo Mr. President okutugatta. Nabigenda mu maaso navudde n'agamba nti ennaku tubala mbale era agambye ntubulayo ennaku 3 ate nga zeezo alina obubaka bw'ayisaawo tuwulize bulungi. Bannayuganda esigadde ennaku 3 tugenda mu kye bayita protest vote. Njagala owulirize ebigambo bino. Njagala tugende mu lutalo luno kubanga tugenda mu lutalo nga tumanyi kiki kye tulwanirira. Value yakyo yenkana etya. Ebbanga lyonna tubadde nga tusiiba mu bapasita basamize kulaba nga obulamu bwaffe bukyuka nga tuteekayo kingi nga bw'okiwulira naye nga tewali kikyusa bulamu lwaki ng'ekitusumbuwa kiri wano mu 7. Wuliriza amawanga gonna ge twegomba mu nsi gonna bw'otandika okusoma ku history waago gayita mu ntalo kebeera Amerika. Kyatuukako ekiseera mu Amerika ng'omwana wa myaka 16 olina okugenda okusaavingako mu magye. Osegedde South Korea Sun Min ono yali asambira Spurs Tottenham yava ku mupiira ng'eri amateeka g'ensi ye gamugamba alina osaavingako mu magye n'agenda asaavingeko mu magye alyoka akomewo. Naye ng'ezo ensi tuzeegomba nnyo be baali badde mu kaweweevu.
bali badde mukaweweevu kwebaka kutulo kuweerera ku baana kubanga bo abaana baabwe ne babaweerera emirimu weegiri naye osanga balwana okulaba nga bava we bali okweyongera awalala. Lwaki? Kubanga ensi teri siro, gwayagala okubeera siro bannakigwanyizi be basinga mwene ensi. Bajjajjaffe baawozanga twebaka kutulo kasita oweerera ku baana n'ozimbayo kayumbako ebyobufuzi byesonyiwe. Saawa zino abaana be baaweerera be baateekamu obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente akolera emitwalo 8 e Saudi Arabia eyasoma naye wamuteekamu mmeka okutuuka mu eyo egi okugenda e Saudi Arabia ng'omuwalabu amukozesa yasalawo ku bulamu bwe oba amutta oba abeerawo. Bannayuganda tubadde basiru nga tetumanyi, nga tuli badongo naye nga tetumanyi. South Africa saawa zino mu mawanga ga Africa buli muntu yeegomba kuddukirayo era amanye emirembe gye bayina ne bwe tuddako mu history waabwe. Kulwana bakola kye bayita hard choice. Eva ekintu kye bayita is a choice kye kintu ekikyasinza okukalubya obulamu. Ojja kunoonya solution nga togiraba naye nga obuzibu bw'obulyawo onoonya byangu. Abakola ebizibu abaloota ebizibu ne bakolerera okubituukako babirina gwe yawoza bwati sigenda eyo ate kati eyo waliyo omuzira mungi nebeerera wano nembeerawo. Ezo ize choice owunzika otya agenda okukomawo ng'ate gwe mwegomba. Oli agenda n'abonaabona ku byeyo gwe gyoyita okubonaabona n'akomawo nga omwegomba bwegombi yakuleka n'ekisaati kya Manchester United okyakiina kyo kyakayaniramu emipiira eyo. Wakola is a choice, toyagala kwebonyaabonya. Obwo buba busibe osegedde toba nakyofunamu kubanga abanafu oba ababi bo tebatudde bakola butaweera kulaba nga basobola ofuna obusobozi bw'okukolako ebibi. Gwe atayina buzibu kyokka gwe tokola butaweera kulaba nga wedifendinze otya kwabo abasobola okujja ne bakolako ebibi. Osegedde beera mugezi munnayuganda, salawo okusalawo okutuufu. Osegedde tulwanirire eggwanga lyaffe tulijje mu mikono gy'abasajja abo. Osegedde oyina okubaako ne kyokolawo. Togenda kutuula butuuzi, tugenda mu lutalo, tugenda kwejjako basajja abo. Tubeere siriyasi ku mulundi guno twekutuleka abasajja abo kubanga bwe batusimattuka munnayuganda nkubuulira ne batusimattuka. Museveni buli gy'ateeka gy'akola kampeyini basomba emmotoka nga bawa omuntu emitwalo 4 ne kitishaati. Kitegeeza kitishaati bwe baba bakikubidde mutwalo n'omuntu gwe bawadde emitwalo 4 gyegyo mitwalo 5. Ekyo kitegeeza ki? Olowooza basipendinga ssente mmeka? Babala kuzijja wa? Oyina gy'omanyi gye babala ozijja? Babala kuzijja era mu mmwe bannayuganda. Osegedde kitegeeza nti mugenda kubonaabona nnyo. Obusajja obwo bwe butusimattuka ku mulundi guno kyetaaga tussalewo nga tusazeewo, si kubyeyogezayogezaamu, tobifuula bya vibe. Njagala okitegeere nti oyina okubaako ne kyokola okutaasa eggwanga lyo. Respect. Awo tuvuddewo era nga tweyongera tukyali ku nsonga zezimu ezo zetambulirako era nga tuli mu final touches ez'okubanga tugenda mu kalulu ono naye alina obubaka bw'ayisaawo ate nga bukulu nnyo. Mama eno yandibanga ye video yange esembyeyo naye njagala ogiwulirize bulungi era onyamba ogintusize ku bannansi. Olunaku lwokuna tugenda mu kulonda lwetusalawo either
tuyingira Uganda empya gituwadde tulwanirira oba tusigala mu buwambe oba omusibira mu bbwa. Ekyo kisalibwawo ku lunaku olwokuna. Wano nno wenkowoolera baganda baffe, bwe baganda baffe abagendako mu nsozi, mu baganda baffe abaseesa mu byoto, mu baganda baffe ab'obuwangwa oba abakkiririza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, tubasaba ebyoto mwongere okubiseesaamu, tubasaba ensozi ezo mwongere okuzisinza n'ozikowooleramu. Ekishegedde abasobola okunyokeza ku bubandi munyokeze ku bubandi, abasobola okusinza omutonzi mufukamire wansi musinze omutonzi, abasobola okufukamira ku misaalo mufukamire wansi, abasobola okukwata sapuli ng'eno eyange sapuli mugikwate mugisome, abasobola ozuukuka mu ttumbi eyo. Baganda baffe abasiraamu muyina eswala ze musaba oba ze musaala eyo mu ttumbi eyo ng'ensi yonna esirise. Baganda baffe tusaba muzisabe. Baganda baffe abalokole nammwe sisobola kubeerabira, weewaawo yadde omusajja yabasensera naye mummwe mmanyi ekyaliyo abatukuvu mu mitima ne mu myoyo, nammwe tujja kwetaaga essaala zammwe. Baganda baffe abadiventi ndowooza mu bufunze nkowodde ab'enzikiriza zonna ez'enjawulo. Nja kukoowoola munnayuganda buli omu okole ekisoboka ku lunaku lw'okuna nga 15 ekisembayo. Abavubuka ku mulundi guno kampeyini zonna His Excellency Kyagulanyi gy'atambudde, muzze mulaba nti ku luno ate abakadde beeyongedde okujjumbira obubaka bw'enkyukakyuka. Bakadde bangi nnyo mu balabi bavuddeyo ku makubo nga tebatidde tiyagaasi na miggo ne bajja basobole okuwulira message y'enkyukakyuka okuva ku His Excellency Kyagulanyi. Mujjukire ebbanga lyonna dde batugamba nti ayo Nuupu Kyagulanyi w'abavubuka. Kakati n'abakadde babagambye naffe Gen. Museveni tubadde naye emyaka 4 mpaawo ke tufunye. Kakati abavubuka mbakubiriza mukeere mukumekuma abakadde, museneese n'abakadde mubayoleyoole mubakeeze we balina okulondera, mu bufunze muyambe ku bakadde abo bajje balonde oba basuule akalulu kaabwe. Tubakoowoola muveeyo mu bungi. Olunaku olwokuna lwe tusalawo okuyingira Uganda empya oba okusigala mu buwambe. Nkiddamu kikkaatiriza eno ye chance yokka mu nnansi gy'olina egenda okubeera n'okusalawo oba n'obuvunaanyizibwa eri pulezidenti w'eggwanga. Singa kitulema, singa tukirema oba singa kitulema twekaabireko, kubanga tugenda batuyingidde kibayita obusibira mu bbwa obutuufu. Abo bwe tulininga byonna bigenda mu maaso, embeera bw'eti weebadde olunaku olwaleero ng'era pulezidenti w'ekibiina kya NUP ayolekera abadde mu Kampala Central era nga security ebadde gulugu.
CKTV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo temuvaawo.